Katambike tutandise nako kekembera ebadde ekyankwanzi olunaku olwaleero nga President Yoweri Kaguta Museveni atuuka wabula eyo tujja kubanga tusenvula atuddeyo oluvannyuma wabula katusooke ku nsonga enkulu eguddewo eddakiika eno wendikodingira emboozi eno ziri ssaawa 12 ez'akawungeezi ennaku z'omwezi 8 April omwaka 2026. Ekifaananyi kyolaba ku screen eddakiika eno kifaananyi kya biseera biri mu bijjukira bulungi ebya covid. President Yoweri Kaguta Museveni we yalinga alayira ku bwa president. Kati nno oluvannyuma lw'akalulu akakubanga ennaku z'omwezi 15 January omwaka 2026 the Uganda Media Center saako ne gavumenti ya kuno okwaffe emaze okubanga efulumya ekiwandiiko mu butongole ekirangirira nti President Yoweri Kaguta Museveni agenda kubanga alayira kagwake ketonye. Okusinziira ku kibaluwa kino kiriko headed paper Ministry of ICT and National Guidance ne bagamba nti Uganda Media Center special announcement oba okulangirira okwenjawulo following his election victory. President Yoweri Museveni will be sworn in on 12th May 2026. The ceremonies will be at Kololo Ceremonial Grounds under the theme Protecting the Gains, Making a Qualitative Leap into High Middle Income Status. Many dignitaries around the world are expected to attend. The National Organizing Committee, led by Permanent Secretary in the Office of the President, Haj Yunusu Kakande, is busy preparing for the event. Katine baluwe ne badde kakasa nti ng'ennaku z'omwezi 12 Maayo mwaka 2026 President Yoweri Kaguta Museveni agenda kubanga alayizibwa ku kisanja ekirala. Era bagambye nti omukolo gwa kubeera wali butereevu ekkololo ku luno nti omulamwa ogusimbiddwako okulayira kwa President Yoweri Kaguta Museveni omulundi guno kwe kubanga abantu bakuuma ebyo bye baafuna edda kiyite protecting the gains ate n'okwesindika ne sekwesindika yenna okuyingira ensi eve mu luse lw'abaavu wabula eyingire mu luse lw'abantu abalinaayinamuko kasente. Abakulembeze okuva mu nsi ez'enjawulo kigambibwa nti abakulembeze ne ba presidents abasukka 50 bamaze dde okubanga bakakasibwa nti bakubeerawo. Kati wakati nga okulangirira kuno kumaze okulangirirwa nti President Yoweri Kaguta Museveni wakulayira, ekibuuzo abangi obwange ne batandika okubuuza ku saidi ya Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu oba goyinza okuyita Bobi Wine ono nga okusinziira ku alizaati z'akalulu akalangirirwa akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama Mugenyi yagamba nti Bobi Wine yakwata kyakubiri n'obululu obukadde 2 n'obugwamu mu layini eyo. Kati ekibuuzo kiri kimu, oluvannyuma lw'okubeera nti Bobi Wine eggwanga taliriimu wakukomawo before this date oba anaakomawo after the date. Ojja kujjukira nti Bobi Wine bwe yabadde mu America yagambye nti baakukola buli kisoboka okulaba nti ono owakuno ali ku ntebe agivaako. Era Bobi Wine yagambye nti wakwongera okubanga anyiga amapeesa nesse kunyiga yenna. Wabula ebyo byonna we bijjidde nga gavumenti emaze okulangirira nti okulayira kwanga nnaku z'omwezi 12 Maayi. Kale, I think awo tuveewo tuddemu twesoge Kyankwanzi buto tulabe Kalumanywera n'ensasage wamu n'akavuyo wakangi akabadde kajjudde eyo nga tujje tutuuke ku lunaku luno olusookedde ddala olw'okubeera nga olusirika olw'ekibiina kinarama National Resistance Movement ki NRM lutandise okubeera nga lutojera.
Awono President Yoweri Kaguta Museveni abadde atuuka butuusi wali e Kyankwanzi olunaku olwaleero mukwano gwange wabaddaze okubeera nga yeetaba mu kuggulawo mu butongole olusirika lw'abannakibiina ki NRM. President Yoweri Kaguta Museveni arrived at Nali Kyankwanzi for a week-long parliamentary retreat, bringing together newly elected NRM members of parliament and party-leaning independent legislators. By the way, Honorable Nobati Mao, y'omu ku bantu ab'enjawulo n'ejjebuli eno abakyewuunyisiza abalala okubeera nti Kyankwanzi naye yatebenkedde dda. Bakira wabaddewo olutalo wakati wa mukyala wa Nobati Mao wamu n'omukulu Ofono Opondo. Ofono Opondo, Honorable oyo yawandiise n'agamba apparently smuggled into Nali Kyankwanzi tonight. Kati yataddeyo ekifaananyi kya mukazi wa Nobati Mao. Ofono Opondo n'agamba nti bakukusiza mukazi wa Nobati Mao ne bamuleeta e Kyankwanzi. N'ateekako ne kassaako. Kati post eno olwalabye mukyala wa Nobati Mao, omukyala amanyiddwa nga Beatrice Mao, olwalabye post eno kwe kwanukula Honorable Ofono Opondo n'amugamba please go to bed, I don't want to offend an old man. N'amugamba nti musajja mukulu sandyetaaze kukuswaza, oli musajja mukulu, genda weebake nvaako nze neesonyiwa. Bakiranga olwo lutalo lwabadde wakati wa Honorable lwa Beatrice Mao mukyala wa Honorable Nobati Mao ng'ali mu kunenengana n'omukulu Honorable Ofono Opondo. Ojja kujjukira nti gye bujjako ba mu parliament eno eddako naye ogenda kubanga omulaba. Akavuyo akalala stila akabadde e Kyankwanzi awo waliwo omukyala Dr. Honorable Florence Akika Asiimwe. Ono nayagala na bwa speaker bwa parliament y'eggwanga nyaffe Uganda. Yeechwanye ne ssekwechwana yenna era ye yabadde bwe Kyankwanzi eyo babadde bamuwadde room nga room eyo agenda kugisulamu n'abantu abalala bana. Yakombye kwerima n'agamba nze temugenda kunsuzanga mbuzi mbiganye. No. Professor. Yeah. How are you? They have put us 4 people in a room. I've decided to boycott in protest. 4 people, 4 ladies in a room. You first come back and negotiate. I've tried to do. They have put this Aisha. I don't know what. The Secretary General is coming. When, you see, these ones are under orders. The people you negotiate with are people. When they have got me a room, I'll come back. Honorable Nobati Mao yakanze kuwoya Honorable Dr. Florence Akika Asiimwe naye nga buteerere. Bakira mukadeke kamu nga twetegekera okwolekera e Kyankwanzi. Nameere yavuddeyo n'awanda omuliro n'agamba nti bw'oba tewamulonda tomuleetako nnyogo kutandika kumugamba nti tetwakulonda ffe ab'e Masaka. N'agamba nti saagala bw'oba tewannonda gandi shut up. Saagala kumanya ani eyannonda ani atannonda. Bw'oba tewannonda tonneeyanjulira nkimanyi gy'oli. Katonda wange. Boneti bange tekuli yafuna 0. Neyasembayo mu kalulu yafuna 5,000. Ez'abalonzi those are bannamasaka. So if you come to me and say Namere nze saakulonda, don't introduce yourself to me. I've not sent for you. I know you're there. I'm aware of your presence. Kubanga abannesimba ko tekuyadde no eyafuna 0. Ate tekuli yafuna bululu butono. Gomanyi resi ng'asembya ayina 5,000 addako awo kakaaga addako awo ebirimu something that naluwa person ebirimu something. Sizimanyi bulungi singa kumanya zange. So don't come to me ondeetera emboozi ezakaddiwedda andi kakati ffe tetwakulonda kakati nze ndiwo. I'm the MP. I am here abangi be bannonda, and that's what politics is all about. Era gwe abadde tokimanyi ng'okulonda kupya gy'oli ekyo kibategeeza okulonda. Timulonda abantu ne wabaawo gwe walonze n'afuna bwe yafunye naye ate ne wabaawo ne Namere ng'abamulonze be bangi. Let's get up, build this city kubanga tugenda gyo overwhelminga erina population gambo bya Justin Namere. Kale mukadeke kamu today wa Honorable Nobati Mao. Honorable Nobati Mao kugambye n'ejjebuli eno bangi kale abamu bagamba ntekyewuunyisa wabula ekyewuunyisa abangi okubeera nti Honorable Nobati Mao yagenze e Kyankwanzi kyekyokubeera nti luli luba lukuŋŋaana lwa banna NRM
ate yenga president mulamba wa kibiina kya byabufuzi kidipi wabula agamba nti ezimu ku nsonga ezamulese okubeera nga atuuka e Kyankwanzi. To the 12th parliament. You see, the crested crane doesn't know that it is really so valued. So, if the crested crane knew it would be living in State House, nobody would chase it. It would be parked in Parliament. It would be in the Supreme Court. But because it is not aware, so this retreat to me is about a new consciousness among the members of Parliament, that beyond being elected as members of Parliament, they are the ones who are going to design the future of Uganda. In other words, they are going to play the role of a midwife. See, a midwife is very important. A midwife brings new life. Byambo bya Honorable Norbert Mao ku lukuŋŋaana olw'aba MPs wali e Kyankwanzi kagamba nti luno lulungi nnyo era lwabadde lwetaagisa nabwe kityo naye yabadde yeetaagisa okubeera ng'abeerawo olw'ensonga nti abamu ku bano ba MPs oba ba MPs bagenda okuba nga bateekateeka eggwanga nnyaffe Uganda naddala mu maaso awo we tugenda okuba nga twolekera mu kaseera akatali kawala. Nga President Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero aluguddewo mu butongole. In fact tewabadde ba NRM bokka wabula ne ba MPs ba independent waliwo we bayita ba NRM leaning independents bano bakiranga bamumma kadi n'asalawo kubanga yesimbawo yekka ku lwa Namunigina bonna babaddewo era nga President Museveni abanyonyodde ku ideology philosophy wamu ne strategies ez'enjawulo ezirina okuba nga zikolebwa okutereeza ebizibu by'Abannayuganda ne mu society okusinziira nga bw'ayogedde gye bali. Kuŋŋaana luno nga lugenda mu maaso nalabyeko ku guidelines oba ebintu ebyabadde biweereddwa ababaka ababadde ab'okugenda e Kyankwanzi bye babadde balina okugoberera okugeza yogera ku biki bye babadde balina okukola ne bye babadde tebalina kubanga bakola. Bagambye nti no dodging sessions, adhere to and keep time for classes and messing. Phones and laptops are likely to be denied access to plenary. No visitors allowed. You will pay for the property you damage. No escorts, firearms, knives and any other item deemed by the security personnel to be a weapon. No personal vehicle will be allowed entry to the institute. No alcohol used during classes. Babaganya okunywa omwenge naddala mu biseera by'okusoma kuba bagenda kusoma nti ebbanga lye bagenda omalayo teri kudojinga classes e Kyankwanzi olina okukuuma obudde n'okubeera mu buli kiraasi. Amasimu ne laptop tebijja kukkirizibwa wali we basomera, teri mugenyi akkirizibwayo ate buli kintu kye bajja okwonoona bajja kukisasula. Ago nno mateeka bagateereddewo ba MPs bamwe ne babagamba teri akkirizibwa kujja na mukuumi, tojja na bwambe, tojja na bintu bisobola kukozesebwa mu ngeri ey'okulwanyisa. Mukadde ke kamu nawe nga babagamba balina okutwala emifaliso oba akafaliso, ettawero, akatimba ak'ensiri, nti ensiri eri e Kyankwanzi eyo etotogana nga bukolwa. Babagamba baleete ku busenya, baleete ku sabbuuni, baleete ne ku bizigo. Babagamba bajje n'eddagala naddala abo abalwadde ne babasaba n'okujja ne sports wear n'ebintu ebigwa mu kowe eryo. Activities ez'enjawulo ze nalabyeko, in fact ne General Muhoozi Kayine Lugaba waakubakyalirako bano. Waakubakyalirako ajja kubaako by'abasomesa in that line. Yes, he will be there. Nalabyeko General Salim Sare's role in transforming Uganda's socio-economic landscape. Professor Noah Gabagustas explaining protecting the gains and the qualitative leap in that transformation. N'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Kale so abali e Kyankwanzi ensonga bwe zito we bali mu kuzikwasaganya mukwano gwange asobola okuba nti onnengera. Kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola
gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 36 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.